era Palaso otuuka ewa Kirumiro bachaliwo okitegeera mukange ne kati gojja kutereza Ivan Kira gomatira chaliwo ku Lusegere olina abalala nga mukaaga bali bubi ani Chimenko Flysan Julio okitegeera nga majama yagakola ki gali alokuba bakutambulira ko saganya olukalala kumbeera ko nga teruli fit oba kubeera mu Bwakabaka nga nzenze ka ali obulungi nyumira nyo maana Mariamungu ali fit fresh fake dollar ina mwaka sente ama ina mu bochitegeera buli muntu nga ina mwaka sente nga mu flife ngembera si yakuloke nga nange mberawo ku macha ne bagamba lero kibanda asiggo ogula kabuzi fe tugenda okagula tukole ki tukoche tukaliye toteka mu kitegeera abantu bagambye oba ebitambula nti egaali zino okutambula nabo mu bantu abangi abayimbi mwagala kunyaga abantu nabawagizi kwa abantu obusimu ne mbabajjako nga olaba gaali nga ina abantu bangi egaali tezisasula webeera ku muyimbi Ayambe banji tebaba baniga sente. Tebaba juka mala kati abaniga tubera excited mwana. Tambulira kumwe. Obolaba sinze nze tondetera ndi vumbi nawe. Nze n'abatano bange bono je wetegereze. Nze sibe nango ku gali ya muntu. Era byali ku kamiliyoni ateddanga yali naye chali wange okitegeera. Ne bana bayimbi kati nkere ku machetambule ku alien. Nze poison. Yeah. Nedda buto era twanyuma abadde no chali wange era utosanga tubonga wadde bino bino bila utosanga tubonga ata tagenda kunkuba awe wabayi nensobi ne wabaka nyini mugamba gwe guno musulo ogulinya musebo olimba to kinyolo era ova ku sharing no kirira otuka kato kino eta ku church za Ethiopia abo tuse mu kato kinyolo mu muli akatundi ke bayita lipanda wetujidde wano ng'erinnya lya lipanda ne Gaza kyawukana kitya nga sinagenda kumbuuza Gaza ne lipanda kyawukana kitya Gaza ne lipanda ngoli agambye ndi we Gaza oli nagamba nze ndi we lipanda kyalo Gaza ziba dipo kati nga ode lipanda tulere kati respect family eri mu lipanda hanga kati Gaza budipo bweta dipo nanze wano sinawo Gaza nenga je ziri era mweziri muno bu Gaza ne kati nwafe ne lipanda gali gakyase nadda mu kintu ky'endongo egaali kyeki nga tunagenda kumboza etambula ensangi zino egaali eda twaberanga bachali ne kati ndoze ebintu byachuka mubera n'abantu bangi ate ne byachukira ddala kubanga n'abayimbi kati bangi abo kasitobera n'abantu abasuka mu bataano kudda waggulu atobera ngo oli famous no kubanga otambudde n'egaali naye osanga bachali bose nga mulinga mukaaga nga mutambula ate nga mukubye obusuuti kati nga bwoli mu lubutololo bagamba oyo gentleman oshiteki abusi twa mu music industry naddala mu bintu by'amagaali Alien Skin ine gali Fiki Gaza ine gali Palaso yatulaze nti ye kibanda okusinga ku gaali ezo zonna ngosese tutandikirawo embera ya ghetto n'okwerumba okuli mu bayimbi naddala kintu ky'amagaali kino tebakyononye ku meaning yakyo gyososo kyogera nti bayitaga kuba ba Luganda oba basanga kuba ba mukwano balino naddala kati fe naddala no mu ghetto abantu abamanyi mwatugezaako ku transforminga tuve mu byo twali tudde mu birala faba mutwali bakambo ennyo ne kati nze ndi musajja muyimbi sebera nina family oba okitegeera kati so era tojja kunsanga nze bachali bange Paso si chali wange naye yali nira badeko chali wange wadde tusogera nnyo ne tosanga mukubu mubongako ne Palaso tetwesangako muzalo buchanga bwa twakera bomundi gumu twakogera lumira twali tunimya bunyumya mboze lyawo era byava ku byalutalo lyo lwaliwo Palaso ne Alien era nengende wa Palaso nga bangamye ngendeyo kugonjola ensonga eyo togera nira tebyatambula bulungi nenga era buli omusiminako buzibule mwali kusaidira kuba bakole munje sibiwagira tutunulire okulumbagana okuli naddala Palaso ne Alien okulumbagana okwalabika ku mitimbagana bani babwe tebesi tekibagala okulaba edda abasajja abalio bali balejenti omuziki bagwe kakasizanga ku stage ne besanga ngeyo gobezo bote balinanga bigali abamuzi naberangako nabo kati kamwe naberanga nnyo nayo ku Lusegerero nnyo wali okitegeera nabera nnyo naye era nga tuli bakambwe okitegeera nti twakubanga era abagize twalumbanga bawagizi mwene mweteeka ne mwenyigamu abayimbi nga mmwe abantu mutabateeka mu ebyo kubanga kati nalaba embeera eyabadde waawo mwana kimanda yaswana faawo abaniga abamu n'aba Alien eri wabakubeerawo baniga ne bajja ne bakubagana walisanzewo olutalo kubanga ababaddeyo ledde n'abatunulidde bonna teri gwe simanyi bonna nabalabye nenze tawo nabiwulira ndoza nkeera waalo abamaze n'okubagana baba beeyo omusango otuli abantu abalwanyi nga mwana mulimu n'abaana abalinamu abaana baabwe family zaabwe ne baze ku bantu babiri Alien Palaso abagala fame abantu babenga bali ku TikTok babalaba okitegeera
ate ngera mano nekirala kwabo tekuli kibanda kubombi tekuli kibanda nabo bakimanyi tekuli kibanda tabalina kweyita nnyo bakibanda okitegera bwe kibanda tolina kweyita bwesi bakibanda gye bali abaddala nno. So mu mbeera eno gye tulaba tekuli kibanda naye baalaze amaanyi mangi okukubagana okulumba amajambi agalabise ku mitimbagano mbadde manyi omubanda alina kuba atya nga twakuletedde lisiti y'abagenzeeyo nenkulaga lisiti y'abagenzeeyo negamuno yabaddeko nga mubalaba mu butambi kwabaddeko ani nalabeko ani Julius naye namulabeko mu katambi nga nemukambwe kati Julius ne person yafuna simache nawe nga bakola ki nafuna abaniga be nagana nakola ki abantu bagamba Palaso amaji agaguze buguzi ebyonku street abataba nnyo nabaana abo nagaleta anti era yogedde eri pana no mbalo nawulidde olweri pana Palaso si wali panda Palaso ze bucyangambawo ne yakajja omuntu gumu yafa ku mugenzi yajja ku mugenzi lwaso wala samali mu mumanyi ani amanyi lwasa lwasa ali kabaka oli kingi era Palaso yaje kwanga lwasa ali abamanya abona nga ateka abonyala Palaso yaje taddanga kumukujja eno naye kati kiyongera nakyo okuvumiriza kigamba abaana abafudde eri pana kyeza abamajambi okitegeera nenga mwana eno tunaje sinalaba yonzi muntu yavudde nnyo nno mukaba mwana Sasa tutunulire katulira kuva kuboze tutunulire abantu alien skin abantu badi bamanyi ngo wakabye nnyo abantu ne bagamba ensonga za ghetto omuntu wakulumba nawo omuddamu buzi omulumba kipendalo wano yanafuye kuchachi kuchomulumba kyomulumba naayita police the poison noje wange boy noje wange wano nojo numbe tebigwa kyekimwe byaddala nkubuulira alien naye byanonyo okitegeera alien nzobanze mbadde ne game mbadde ne ate no nga chali wange twatandika tuli bachali muntandikwa kubanga alien yajja wano nga yakatandika okuba embozi y'enkolo manya agikolera ali video yawo maaso kati badogo abasinga bali bachali bange badogo bange okitegeera kati ne bangamba mwana kibanda kyaffe twagala okole ki oberenga munakyo okitegeera mwana engeri gy'omanyidde nyomba niga kati walicho katali kan waketa shaba no yani ochozeni mani bona limba mani badogo bakulamba labawo nsambya nawo bamanyi kubanga nawe lupi nawe nakulabanga sebula kuba twali twera bangero kitegeera nga kola ki nga jawano bamunde tebe yansangani nawo somebody na sati nene bakibanda bange anandiramu nangamba sole kimwana anti kimanya ate kalanga dawulide oluyimba lwacho luli fane lwankubisize njaye ositegeera kibanda ngatana tabanda bana kubeerawo nga nomwana twanabera wadde ABCD tanafuna yona ku kibanda wadde gwe ku ebyo ositegeera nga nange ngabaniga ngamba teeka komba gamba mwana atujja kuba fit era nakubira bakibanda banga abamwa baga mwana kibanda nasewe kiri fit tuberemu nakyo kawempeyo mani wale kawempeyo tafe mpayo jimanyi tafe ya nafu tafe wa makade abani lwamu kubaniga abaddala abo kitegeera endeke nasano sangeyo batone gendeko mba nesta baniga je bali nabaddala gwe nenga tosabala ba mu kamera jeke ne lipando sange ba wisdom kitegeera nenga tetuli bakambwe kabalagala waliyo bani baka Dr. Kapafu jali atwala ya matwale geyo naye mukambwe naye atwala bwa ate musawo jaja walo kujaja boya ajanja wa mitima ja abantu amalika tokubera omukulembeze mu ghetto tekitegeza lutalo genda kulumba ntalo genda kuba bantu siringanze okujja mwana olaba lupi obera ne kitundu kyewe kukyalo tunenja nenkuba abantu nempangula era ngenda kuva kukyalo ko ngampangudde ndi wakabi nenda kuva ko nsizo obuchayi kubena kosezza nate unaja nendete emirembe nenyumya nabo netutekawo peaceful emirembe tujavawo nga kukyalo nkola ki ngandi wakanso kubera leader nenga sinze singa amaanyi ngo leader nga sigo singa amaanyi twagamba alien yasinga oyimba si yasinga oyimba naye abadde naye atadde abantu kaliro abatadde kakaliro okitegeera naffe no tujja ffe tusinge nga tujja naffe kwetu tujja bagala zikuba baani so embeera eno abantu bagamba Palaso yawangudde okuwangula ombeera okulumba oli n'awaba ku poliisi mutiitiizi na era abayawangudde era kugamba omuntu ajewo nakukola kuwangula kutteko wiri moza siwe kiri wama omusajja wakutteko wiri era wajja ozoja wange wano nkubirawo naawe neneggalira neri mu nyumba oba mpangudde wekiri oba mpangudde mwana kati naye n'okunoonya party 2
alabe bwawangula oba natukakasa music nga tutambula tuvaayo ku nsonga zaabwe poliisi n'ebitongole by'okwenda byavuddeyo ne biwera eggaali obakera ku makya baweze eggaali olowooza amaanyi gaabwe gasigala kuba abantu badde bamanyidde kutambula nagganga y'abaana bangi kukangakanga ng'esitayiro nga bw'ogiraba olowooza amaanyi gakoma wange eggaali poliisi n'ebitongole by'okwenda biganya amagaali gavumenti ebikwata bubi nayo kubanga olaba mwana omuyimbi yenna obwetagisako abantu abakubeerako kitegeera mwana kozi otambulira kubanga kati olaba nze ne muyimbi era nnyimbi eyimbyeko twayimbirwaddengako ne gaazo nga tugendako mava kate nga tuli bakibanda okitegeera n'otuuka mwana mu vaka eyo n'abatuuze beeyo olumu nga baagala teekawo ki embeera mwana okitegeera kati nga omuyimbi aba alina okugenda ate ye kati oba n'okuba n'abantu abasobola okukola ki okuteekawo mbere okuprotectinga okusobola okuba nga ovaawo mu bulungi okitegeera so poliisi yali badde evaayo netuze poliisi erina obusobozi obukwata alien simanyi paraso simanyi kamiliyoni simanyi bebekulu ne bayita mu kifo ne batuuza wali tewalyanza gaana kwabo nga kivudde mu gavumenti ng'ekyogedde isizetteeka batugamba no covid batugalira mu nyumba aliwo yasiga gwasigala otambula nga tuli mu nyumba kati erisa ekiragiro batule balambike buli omu mulambike mu mbeera gyalimu okitegeera kubanga era wekinakeera ku makya alien skin n'atambula n'agenda okuyimba ewantu nga alina abantu babiri ne bakuba abantu baabo ne basiba ne Kenya ne bamukuba ne bamutera mujja kubeera ku mawulire mwogere mwana mwana kale singa mwana yabadde n'abantu nga 8 tekyali baddewo kitegeera ebyatuka ku mozere diwan teyataabira bo kitegeera so balina balambikamu abantu mutambule nabo balina kwesa bwe batu kuba gavumenti ekitasobola kola bale joti ne bagamba baagala abantu bana tebamala ku gaali bananga gwe okutaano kisinzira gwe woliva ku ebyo gwe nno tuva ku bino byabanigo kweta mbu tuli bavumbi musimanze ndi mukyamu nsobola kutokyakugera okubagana n'abantu nga mukaaga bali wali ne babaye gyeyita vumbi gwe mbulira kale vumbi ow'ekibi bali no baba badongo nno omwana gwe ssebwe okitegeera omuntu ayitako okubeerako abantu abamuliko ne mubalambike batambulire mu makubo agakola ki gavumenti ekisobola edda twagulanga ekibiri kya nusu 5 naye kati kya bbeeyi ate era tukigula okitegeera amafuta edda simanyi gali kumeka ku 10 babumeka kati lita simanyi ya 10 meka nyira 5 era tukola ki tugagula kati baleta amateeka balambike music atunyumire kubanga ne ku stage enyingi wali abagizi bandi abanyumire gaali ngezini nga tegenda kucyankalanya nejja nenyumirwa ne bagamba kyekyo zinaliko ko kugali akamiliyoni nomanyi kamiliyoni teyakubanga nnyo bantu ebisebisinga bawuliranga kuba bayimbi nga abantu bafani towulira mba akubye nnyo bafani owulira mba akubye simanyi Tadias simanyi akubye gundi okitegeera nenzi natuka level yanga kitasobola kubeera ku magaali kulweza embeereza zibeerawo muki era aliyeni paraso abadde betagasoka kugonjulira ddala ne bategeera kubanga benyini bakawa by'abantu abo bajja ne mufe ne bavumirira katolika paraso avude kugamba ekiri ku TikTok ne bagamba ekibando waddala naye nga kibanda waddala obana bawaka abo bonna baana bawaka tebamanyi bulamu bwa ghetto maana olaba mu ghetto eno bulamu bwa ghetto ye muntu tumane mu ghetto bya mirundi ebiri mulimu abaana betwapangisangako ennyumba balandi road okitegeera mulimu n'abapangisa mulimu n'abatalina bwe basula bonna bali mu kitundu ekyo kiki kitundu kimu mu ghetto kati waliwo oli omwana nga yakudde mu ghetto balandi road ewaabwe era essomero lyasomerako lya kibi okitegeera ngera alina ne bazanye nabo omupiira bali abatasoma era ne bakulira mu gundi emu nengo nagenda kumala ogula dde ewaabwe agenda ali akamere ekyemisana bamukweba bambaze ne uniform kati wali kakakogenda osanga ku bbala ngako kapoye kati musobola kukula ne mufaanagana ne mubanga muli kyekimu okitegeera n'abaana abo nabo batuuza mwana oyogera nabo olaba nga enjogera ya njawulo ngoli akulaga byayitamu binene binyiga obulamu okitegeera abantu bagamba alien abadde asusse ng'akuba abantu tebamugamba ku wano bamunafiiza abadde akuba abadongo akubye bawunsa anyize ono bakubye oli bisigadde zinali ngumuddeko alien ne mpasukira bubi nnyo ne ngugumuka naye naye talina kye yali agataddanga kawuma nkubba essirapu tasala jingalulira tasobola era kubanga era akimanyi tasobola so kirabika mwana engeri gyafuna mubakyaliyo naye kati kankuba abadongodongo ninagamba ekiringa olaba edda babeeranga amavako agabeeranga bodoba bulanga bagenda bakuba abantu mavako okitegeera egaali zatambulanga egaali tezivudde ku bano bayimbi bano beeta babugamu tebalina bugaali era nga batwanga bonna tebakuliko baniga eddawo gwali abaniga bali ab'ekibi bamutuka muvako ne bakuba abantu ne bapepeta buli muntu okitegeera bamutwalako ebintu bye ne bakawo ne bakulaga ne bavaayo
bakwagana bajanga buli mugo omusangato alinga talina muniga ne kati bana abezo nasimanze alien tadeke bango simanze palaso lero nze nawangu ndeza bonna kasasiro bonna tebalina bukukuwa abana bageto kubacyankalanya abana mfeto bawa balambika obulungi tuba tutambule tugende twese mu mbeera bwekyo kitegeera wangu laba abasajja ekisoka ofuuka mwana omuyimbi obeera n'emikisa mingi nnyo egisobola okuyitirako bakyalibo okwambuka okitegeera kubanga ali n'abantu bangi ba meeting abakabi okitegeera kati osinga okubeera okusigawo ensigo mbu abantu ali ne batambula no batiika otuuke wahamu mupolote omulago n'abasajja bonga babiri basoba tekayo ekirimu wali ekyakabi agamba nago gakole ki gafune ugayimide gajja sigala gagamba mwana kyekyo kitegera basebo ne banyabo njagala obaniza ku mukutu gw'enkola ya video bampita rupi nanyini kabiri nanyi industry amanye yagwalita bapya Mr. Mbalita 2025 aga amale ebiganyo oba abimala ebiganyo so werinya le mwanyongede ko nenga kiriza gana of course subscribing akona kadako tukyongereyo ate nawe wasinga okunyumira ali ku munyegwa ngambao Monday to Friday 10 mpaka mu show bagita Kaungezi Express buli lwagolo tubawo ate olw'omukwaga n'enkoma ku program ekigunda ku munyegwa nga of course Star TV kutuba then Sunday ate nembera ku kyebayita countdown singo okubenene mu gwanga Uganda nga tukubali enyimbe singo ko kyamu kwa Kampala wali ku luguudo bayita Martin Road oba ku kyenda katonze muna na Metro FM wetuba so wona wosinzide tuze twogera ku mbera ya magali embera ya abana ba ghetto engeje basukamo okweyimusa okuba nti bakabi banjawulo olunaku lwaliro of course nga mwanyi midwe embozi ya mugana nge champion Juko of course nagambye embozi sijagire kange hanginga anja kujongera kubamu kube yakona ko mu mbozi eyo yakona kumanya agenjawulo omwali Fiki Gaza nakona kulinyanga omukulu Wisdom Poison yamukona konze nange nengamba respect family njibanyi bulungi netago jiwo obudde njinonyerezeko so basewo ne wanyabone egatako atonyumirwe episode ali ebulaya wonna wosinzira omukulu omusawo tinta ankula musako ko nnyo e Canada wangambi blood part 2 eriwa kadona kulalo part 1 ya Wisdom ogenda jiraba ate ne part 2 ojajisa so mumbere eno anegatako sewo ne nyabo oyongera okubanga wekanya nenga tonekanya kona kadoko subscribing 225 teri muzanyo tumala biganye yembera kwetuli so respect family muganda wangu gamba otya tata jendi sebo bulambu gamba kisebo amanya ku screen yo akulaba ne kumukutu amanya bampita Wisdom Poison era nga sibuka lipanda kyechalo kyaffe wenzaliddwa nkulidenze nanyini wa respect family okay so tukusanze lipanda era je tuze atudde ku screen yo atulabira ku channel emikutu ejenjabulo abatulabira ku YouTube ezenjawulo abatulabira mu nsi ezenjawulo namwe tubasalutinga atulabira mu office atulabira mu motoka yo atulabira mu nyumba ena kusaluti so respect family yeriwa era lipanda wewa respect family no lebo yange ya music okay lipanda kyechalo kino era ndozo salo yacho yeyo okitandikira ene kyambuka mpaka eri ku main bamaje muvira ku main neka tugenda tukigaziya okay tugenda toyongera kola kwa banja abeyite belipanda nenga yeno lipanda ntufe tandikira wano nedde mpaka waweti okay so lipanda esangibwa mu kitundu ki Makindye Kawempe Walubaga wa Makindye West yeno katwe je tuze katwe Kinyolo omukulu gyasayogerako katwe Kinyolo era ova ku sharing nokkirira otuuka katwe Kinyolo ita kuchachiza aba Ethiopia abo tuse mu katwe Kinyolo mumuli akatundu kebayita lipanda wetujidde wano ng'erinnya lya lipanda ne Gaza kyawukana kitya nga sinagenda kumbuuza Gaza ne lipanda kyawukanira kitya Gaza ne lipanda ng'oli agambye ndiwe Gaza oli nagamba nze ndiwe lipanda kyalo Gaza ziba dipo kati nga ode lipanda tulere kati respect family eri mu lipanda hanga kati Gaza budipo bweta dipo nanze wano sinawo Gaza nenga je ziri era mweziri muno bu Gaza ne kati nwafe ne lipanda respect family era ekabeja yayo so tutunulire wetujidde wano nga respect family ntulaba lipanda ne eri mu ghetto tulaba amanya g'abaana ba ghetto gafudde mu mbeera y'okuba nti amagaali gakyase naddala mu kintu ky'endongo eggaali kiki nga tetunagenda ku mbozi etambula ensangi zino eggaali edda twaberanga bakyali ne kati ndoze ebintu byakyukamu obeera n'abantu bangi ate ne byakyukira ddala
kubanga n'abayimbi kati bangi abo kasitobera n'abantu abasukka mu bataano kudda waggulu ate obeera ng'oli famous n'okuba ng'otambudde n'eggaali naye osanga bakyali bosebo nga mulinga mukaaga nga mutambula ate nga mukubye obusuuti kati nga bw'oli mu lubutololo bagamba oyo gentleman okitegeera naye katufe abaniga wange gye tufaananamu mwana bakulaba nga mulinga musanvu ne bamugenda baga kigaali mukirabye kigaali kati ku bayimbi bo bakyeteerako ddala bo baagala tambula n'ekigaali kyabwe ndowooza ku nsonga ya security. So tutunulira awo wennyini wenzijidde side gy'oli nga abantu bagamba nti mu mbeera ze tuzetwala mu music industry naddala mu bintu by'amagaali Alien Skin ayina eggaali, Fiki Gaza ayina eggaali, Palaso yatulaze nti ye kibanda okusinga ku ggaali ezo zonna. Ngosese tutandikirawo embeera ya ghetto n'okwerumba okuli mu bayimbi naddala kintu ky'amagaali kino tebakyonoonye ku meaning yakyo gy'osoose kyogera nti bayitaka kuba ba Luganda oba basanga kuba ba mukwano. Balinoonye nnyo naddala ate kati ffe naddala eno mu ghetto abantu abamanyi mwatugezaako ku transforminga tuve mu byo twali tudde mu birala ffe abamu twali bakambwe nnyo ne kati nze ndi musajja muyimbi sebera nina famire oba okitegeera kati solera tojja kunsanga nze bakyali bange Palaso si kyali wange naye ali nira baddeko kyali wange wadde tetwogera nnyo naye tosanga mukubo mubongako ne Palaso tetwesangangako muzalo bukyanga bwa twakeera bomundi gumu twakogera lumu era twali tunimya bunyumya mboozi eryawo era byava ku byalutalo lyo lwaliwo Palaso ne Alien era nengende wa Palaso nga bangambye ngendeyo kugonjola ensonga eyo twogera nira tebyatambula bulungi nenga era buli omusiminako obuzibu buli mwali ku side era kuba bakola emunje sibiwagira. Tutunulire okulumbagana okuli naddala Palaso ne Alien okulumbagana okwalabika ku mitimbagano ku kamera kwetaagisa mu mbeera y'abaana ba ghetto mu mbeera y'abaana abesitwa n'abaana abanoonyaamu mirundi 10 ku 10 tebyetaagisa kubanga n'abawagizi ba fani baabwe tebeesite kye baagala okulaba edda abasajja abaaliwo bali balegenti omuziki bagwekakasizanga ku stage ne besanga ng'ebigobereza bo tebalinanga bigaali abamuzi nabeerangako nabo kati kamwe nabeeranga nnyo naye ku lusegerero nnyo wali okitegeera nabeera nnyo naye era nga tuli bakambwe okitegeera nti twakubanga era abawagizi tetwalumbanga bawagizi mwene mweteeka ne mwenyigamu abayimbi ngammwe abantu mutabateekamu ebyo kubanga kati nalaba embeera eyabaddewo awo mwana kimanda yasobola n'ofaawo abaniga abamu n'aba Alien eriwo abakubeerawo baniga ne bajja ne bakubagana walisanzewo olutalo kubanga ababaddeyo ledde n'abatunulidde bonna teri gwe simanyi bonna n'abalabye naye nze talo nabiwulira ndoza nkeera waalo nga bamaze n'okubagana baba beeyo omusanyi nga tundi abantu abalwanyi nga mwana mulimu n'abaana abalinamu abaana baabwe famire zaabwe ne baze ku bantu babiri Alien Palaso abagala fame abantu babe nga bali ku TikTok babalaba okitegeera ate ngera mwano nekirala kwabo tekuli kibanda kubombi tekuli kibanda nabo bakimanyi tekuli kibanda tabalina kweyita nnyo bakibanda okitegeera obwe kibanda tolina kweyita bwesi bakibanda gye bali abaddala nno. So mu mbeera eno gye tulaba tekuli kibanda naye baalaze amaanyi mangi okubagana okulumba amajambi agalabise ku mitimbagano mbadde manyi omubanda alina kuba atya nga twakuletedde lisiti eyabagenzeyo nenkulaga lisiti yabagenzeyo negamuno yabaddeko nga mubalaba mu butambi kwabaddekani nalabekani Julius naye namulabeko mu katambi nga naye mukambwe kati Julius ne Palaso yafuna kisimaki naye nga bakola ki nafuna yabaniga be nagana nakola ki abantu bagamba Palaso amagye agaguze buguzi ebyonku street taba nnyo n'abaana abo n'agaleeta anti era yayogedde eripanda n'olimbalo nawulidde olw'eripanda Palaso si walipanda Palaso ze bukyangambaawo ne yakajja omulundi gumu yafa ku mugenzi yajja ku mugenzi Lwasa Lwasa mwali mumumanyi ani amanyi Lwasa Lwasa ali kabaka oli kingi era Palaso yajja kubanga Lwasa yali abamanyi abona nga ateeka abonyala Palaso yajja taddanga kumukujja eno naye kati ekiyongera nakyo okuvumiriza kigamba abaana abavudde eripanda kyeza bamajambi okitegeera naye nga mwana eno sinalaba yonzi muntu yavudde nnyo nno mukaba mwana Sasa tutunulire katulira kuva ku boze tutunulire abantu Alien Skin abantu badi bamanyi ngo wakabye nnyo abantu bagamba ensonga za ghetto omuntu wakulumba nawo omuddamu buzi omulumba kipendalo wano yanafuye kuchachi kuchomulumba naita polisi the poison noje wange boy noje wange wano nojo numbe tebigwa kye kimwe byaddala nkubulira
Alien alina byanonyo kitegeera alien zobanze mbadde ne game ne mbadde ne ate no nga chali wange twatandika tuli bachali muntandikwa kubanga alien yajja waneno yajja wano nga yakatandika okuba embozi yenkolo manya jukolera ali video yawo maaso kati badogo abasinga bali bachali bange badogo bange kitegeera kati ne bangamba mwana kibanda kyaffe twagala okole ki oberenga munacho kitegeera mwana ngejo manyidde nyumba niga kati walicho katali kanwa keta shaba no yoani ochozen mani bona limba manyi badogo bakulamba laba nsambya nawo bamanyi kubanga nawe lupi nawe nakulabanga sebula kuba twali twerabanga ero kitegeera nga kolaki nga jawano bamunti tebe yansanga ndi nawo somebody na sati nene bakibanda bange anandiramu nangamba sole kimwana anti kimanya ate kalanga dawulide oluyimba lwacho luli fane lwankubisize njaye ostegera kibanda ngatana tabanda bana kubeerawo nga nomwana twanabera wadde ABCD tanafuna yona kukiba kibanda wadde gweva kwebyo ostegera anga nange ngabaniga ngamba teka komba gamba mwana atujja kuba fit na kubira bakibanda banga abamwa mbaga mwana kibanda no sewe kiri fit tuberemu nacho kawempeyo mani wale kawempeyo tafe mpayo jimanyi tafe ya nafu tafe wa makade abani lwamu kubaniga abaddala abo kitegeera endeke nasa no sangeyo batone gendeko mba nesta baniga je bali na abaddala gwe nenga tosabala ba mu kamera jeke ne lipando sange ba wisdom kitegeera nenga tetuli bakambwe abalagala waliyo bani baka Dr. Kapafu jali atwala ya matwale geyo naye mukambwe naye atwala bwa ate musawo jaja walo kujaja boya ajanja wa mitima ja abantu amalika tokubera omukulembeze mu ghetto tishitegeza lutalo genda kulumba ntalo genda kuba bantu kiringanze okujja mwana olaba lupi obera ne kitundu kyewe kukyalo tunenja nenkuba abantu nempangula era ngenda kuva kukyalo ko ngampangudde ndi wakabi nenja kuva ko nsizo obuchayi kubena koseza nate unaja nendete emirembe nenyumya nabo netutekawo peaceful emirembe tujavawo nga kukyalo nkolaki ngandi wakanso kubera leader nenga sinze singa amani ngo leader nga sigo singa amani twagamba ali ya singo yimba si ya singo yimba naye abadde naye atadde abantu kaliro abatadde ka kaliro ositegeera naffe no tujja ffe tusinge nga tujja naffe kwetu tujja bagenda zikuba bani so embeera eno abantu bagamba Palaso yawangudde okuwangula ombeera okulumba oli n'awaba ku poliisi mutiitiizi era abayawangudde era kugamba omuntu ajewo nakukola kuba kuwangudde akutteko wini moza siwe kiri wama omusajja wakutteko wini era wajja ozojewo nga wanonkubirawo naawe neneggalira neri mu nyumba oba mpangudde wekiri oba mpangudde mwana kati nalina okunonyayo party 2 alabe bwawangula oba natukakasa music nga tutambula tuvaayo ku nsonga zaabwe poliisi n'ebitongole by'okwenda byavuddeyo ne biwera eggaali obakera ku makya baweze eggaali olowooza amaanyi gaabwe gasigala kuba abantu badde bamanyidde kutambula nagganga y'abaana bangi kukangakanga ng'esitayiro nga bw'ogiraba olowooza amaanyi gakoma wange eggaali poliisi n'ebitongole by'okwenda biganya amagaali gavumenti ebikwata bubi nayo kubanga olaba mwana omuyimbi yenna obwetagisako abantu abakubeerako kitegeera mwana kozi otambulira kubanga kati olaba nze ne muyimbi era nnyimbi eyimbyeko twayimbulwaddengako ne gazo nga tugendako mavaka ate nga tuli bakibanda okitegeera n'otuuka mwana mu vaka eyo n'abatuuze beeyo olumu nga baagala teekawo ki embeera mwana okitegeera kati nga omuyimbi aba alina okugenda ate ye kati obena okuba n'abantu abasobola okukola ki okuteekawo mbere okuprotectinga okusobola okuba ng'ovaawo mu bulungi okitegeera so poliisi yali badde evaayo netuze poliisi erina obusobozi obukwata alien simanyi Palaso simanyi Kamiliyoni simanyi Bebekulu ne bayita mu kifo ne batuuza wali tewali ayinza gaana kwabo nga kivudde mu gavumenti ng'ekyogedde isizeteeka batugamba no covid batugalire mu nyumba yasiga gwasigala otambula nga tuli mu nyumba kati ese kiragiro batule balambike buli omu mulambike mu mbeera gyalimu okitegeera kubanga era wekinakeera ku makya alien skin n'atambula n'agenda okuyimba ewantu nga alina abantu babiri ne bakuba abantu babo ne basiba ne Kenya ne bamukuba ne bamutera mujja kubeera ku mawulire mwogere mwana mwana akale singa mwana yabadde n'abantu nga 8 tekyali baddewo kitegeera ebyatuka ku mozere diwan teyatabira bo kitegeera so balina balambikamu abantu mutambule nabo balina kwesa bwe batu kuba government ekitasobola kola bale joti ne bagamba baagala abantu bana tebamala ku gaali bananga gwo okutano
kisinzira gwe woliva kwebyo gwe nno tuve ku bino by'abantu kweyita mbu tuli bavumbi musimanyize ndi mukyamu nsobola kutokyakugera okubagana n'abantu nga mukaaga bali wali no babaye gyeyita vumbi gwe mbulira kale vumbi ow'ekibi balino baba badongo nno omwana gwe ssebwe okitegeera omuntu yetaaga okubeerako abantu abamuliko ne mubalambike batambulire mu makubo agakola ki gavumenti ekisobola edda twagulanga ekibiri kya nusu 5 naye kati kya bbeeyi ate era tukigula okitegeera amafuta edda simanyi gali kumeka ku 10 abumeka kati lita simanyi ya 10 meka nyira mu 5 nera tukola ki tugagula kati baleta amateeka balambike muziki atunyumire kubanga ne ku stage enyingi wali abagizi bandi abanyumire gali ngezi nga tegenda kucyankalanya nejja nenyumirwa ne bagamba kyekyo zinaliko ko kugali akamiliyoni nomanyi kamiliyoni teyakubanga nnyo bantu ebisebisinga buliranga kuba bayimbi nga abantu bafani tolira mba akubye nnyo bafani olira mba akubye simanyi Tadias simanyi akubye gundi okitegeera nenzi natuka level yanga kitasobola kubeera ku magali kulweze embeereze zibeerawo muki era aliyeni Palaso abadde betagasoka kugonjulira ddala ne bategeera kubanga benyini bakawa by'abantu abo baja ne mufune bavumirira Katolika Palaso avude kugamba ekyaba ekiri ku TikTok ne bagamba ekibando waddala naye nga kibanda waddala obana bawakaabo bonna bana bawakati bamanyi bulamu bwa ghetto maana olaba mu ghetto eno bulamu bwa ghetto ye muntu mane mu ghetto bya mirundi ebiri mulimu abaana betwapangisanga